yamanya ka style kamuntiza wembera la mala mayini era banga amanyi bwakwata wano anga ayingidde. Try to be creative, try to be innovative, nyonyereza ibeera ngo try to do things olabe nti nkyuseemuko sajja jenga asubira kipya lero mutandikeko neggo oyagala bawo naku yaba kutandika buli naku mwachikwata nga Bible. Okay, basebo ne banyabo mwasuze mutya kansubi tambula ddala bulungi nnyo aje musinzidde okubeera nno mutulaba tugabugambi kyemukola kyamaanyi nnyo abali Kachumbali TV tugabugambi ate koona mukadaawo tutambulire ddala bulungi nnyo tukuweereza byamagezi byokka n'abasinzidde okulaba mikutu egy'enjawulo Kampala Wandegeya Atale naye gyali musajja wange yali ku kamera leero ekintu akitaddemu nnyo ate omukwano n'omuzigo mungi nnyo. Olwaleero atwagadde programu ene tambulire nnyo ku bakyala kitegeeza kigo mukyala gishyalingire ebbaawo omwami gishyalingire mukyalawo so mbeere mwenna nga mufunamu eyo mukyala we kibadde ng'omwami mukyalawo bibadde tebitambula bulungi tomugamba ati mukyala tebitambula bulungi musindikire programu ajja kitegeera ate naawe omukyala obeera ng'obadde owulira biringa ebitali bulungi sindikira omwami akimanye nno weetaaga ssente ate oyongeremu ebintu bitambulire ddala bulungi nnyo. Manya ebintu by'omukwano bino binyuma nnyo nga biringa ttiimu ya mupiira tosobola bizannya wekka kubeera sayidi eno n'eno opponenti butereevu. So olwaleero ndina omukugu mu nsonga z'abakyala mukyala muto anyita bulungi nnyo alina omwami we kitegeeza buli kimu akimanyi. Mama Kisoto. Okay, abalungi abali ku Kachumbali TV and then Ande Atale wali Uganda. Field commander. Nze Mama Sianji Fashion Collections Makindye Mama Kisoto mama w'abalungi. Kati ate Kisoto akingira mu tuba tumanyide mu C&G. Ate C&G already business ye branding yo. And then nekirala olina okuba ng'ogaziya ku bwongo tolina kubeera ku kintu kimu kyokka okitegeera. So twatuuka ekiseera ne tulaba nti abakyala bonna najjukira nkola mu bakyala bano engoye nzitunze for the last 6 years. Yes. Kati nembeera nga abakazi nsharinga nnyo nabo naye nga buli woyogerako n'omukyala gamba Grace okunyuma tunyuma naye bannaye tufa obukalu bannaye tufa kino omusajja agenda ng'emboozi tubeeramu omusajja agenda ningamba nakano adi tula wansi ku drawing board olabe wotya woyinza okuyamba bakyala banno. So omukyala n'alayika bulungi nnyo nga munene bulungi anyuma bulungi nnyo naye ng'omusajja agenda kati nga bakuwa nsonga ki anti kati ebiseera ebisinga jjukira omukazi yenna buli wabanga akola because omuntu nakyale mu butonde bwe omukazi azaalibwa na buli kimu era buli wokola buli kimu okola ki okifuna naye gy'okoma okuyiriba ennyo tukana ekiseera abakazi naddala bakoze ennyo tuka ekiseera nga mu nsonga z'ekisenge bambi ng'agenda addirira ng'eyali weti obulungi ng'omukazi oyo ng'aseereza ebirungi atuuka ekiseera n'amazzi ne gamukalakalanako. Family planning ze tukozesa olw'okuba ntitwagala tukube nga family zaffe tuzikuuma butaziza kumukumu baana you end up ng'ogenze family planning. Bw'ogenda family planning otuuka ekiseera n'obanga olumu abamu bakaza abamu ne babuza feelings oli n'abulwa okwagalwa n'abanga mukazi mulungi naye nga ekyenze omusajja we dryness ate abami baffe abamu teboogera oli bwalaba ng'okaze ng'agenda ku street ng'anonyayo kashuwa jjukira bana abatakola abatayiba iri byabo bafuna nnyo obudde obw'okwefaako tebanywedde Kisoto beereka batyo abaana bali abatakola ba youth myaka 14-17 abo kuba tiyamanya nti ekiremye mukazi we wakanze nina okukola ki okikola n'alyoka anywera bbaawo Ekisooto n'amuseeza osajja n'awunga ewaka ng'asigaza kimu kyakuddayo kwebaka bwebasi naye ng'eri essanya linoonyeza mu mabbali. Ojja otya ne concept eno era n'erinnya Kisooto? Erinnya Kisooto like concept eno like kati kankunyumize butya bwe kyajja era nga bwe nkunyumiza nti engeri gye nkola mu bakyala bwe kityo bwe nafuna idea eyo era nga abantu bagamba nga Grace otule ku products ezo ne products zino jjukira abantu bakuba products ezisinga ziri fake abantu abasinga beeyiza mu mulimu guno nejjukira nze nina ekyo kye nali nzimbye ekya business eno nti mbadde sigivuze bubi ey'engoye kati nengamba njagala ne mba ntadde mu bedroom products zino eno mbe nga kye nnina kiri negate nga kiri ku mutindo toli wabaguze kino Ekisooto nga mu butuufu agenda kusootowaza ng'agenda kufuna value ku ssente ye. Awo Kisooto erinnya Kisooto wekijjibwe lijjira? Erinnya Kisooto omala kunywa kintu kino n'otegeera lwaki nakituuma Ekisooto. Abasajja tulinawo kamusongola ccupa. Katonda
Neewulira amanya go. Amanya gange ntumira dda kyenyini kyekikola kati nekino ekisooto natuulawo ne ŋŋamba ekintu kino kirungi nnyo nti omukazi bw'akinywa siri endagala ogenda osangasanga nti oli aguze eddagala ly'amazzi lisereza busereza kyokka kyokka nedda ekintu kino buli lw'okinywa kikuyamba okufunanga amazzi amalungi agatawunya agali nakyo g'olina amatono kyegwongerako kyongera ku mazzi g'olina amatono kisooka kutegeera mubiri gwa mazzi omala kukinywa buli lw'okinywa jjukira omukazi waba kiguze ng'ali dry teri mukazi ali too dry era abayo n'otuzi otutonotono kati toyina otwo tutono kyongerako n'ofuna ekisooto n'osereza ebirungi nti omububeera n'omwami mu buliri abanga asima bulooka kyova nakituuma kisooto mubanga tosi okugulu kugenda nekuva noza kakati ate oli bwakinywanga mugazi bwakinywanga mugazi anti kati ebyo byonna tubyogerako jjukira nze omukyala wava kati nangira nnyo ku tiktok era yensonga lwaki kigoyinze viral because ekozesa nnyo tiktok bakiyita kisooto natural products yes naye mbadde nkola nnyo ku yasiya nji kuba yasiya nje ebadde yakula kati y'ekisooto naye nkipushingira okwo nakakuriyetinga eyakyo saayagadde so tunonyiza kisooto nze nkirina wano e Kampala kirina emigaso ena uli emigaso gikirina kikuyamba ku that thickness slippery water gamazzi agaseera amalungi buli musajja gayanira buli musajja gayanira osobola ku mukazi bagala ku mukazi omukalu n'omukazi asereza oyagala ali because omukazi omukalu agenda kukwalabula ogenda kulumizibwa ogenda kufuna endwadde mangu togenda nakunyumirwa togenda nakumanya nti omukazi alina okufana ebingi emigaso esatu gye kirina emigaso giri ene giri main ogusooka kikuyamba okuddamu okufuna amazzi gaga gaseereza kankugenda mu luzungu it helps you to boost back your natural slippery water gwenga omukyala mulimu baklansi bafe boogera oluzungu nga bo bategeera luzungu lwokka so kati gwategeera oluganda kikuyamba okufuna amazzi go agaseereza amalungi ate nga kikola permanent results tulina obudde bwe tukikuweeramu nti mu nnaku 3 gweetenda okuba nga oli mukalu oba ofunye results kanokivaako ne gasigala nga gajja kati ennaku 3 zezo doozi esookebwako ti nnaku 3 bakutenda obukalu mu nnaku 3 oba omaze okukola ki okugafuna then omuntu atali bubi mu lunaku lumu aba afunye results nti bw'okinywa kati ku ssaawa 2 ez'okumakya leero kawungeezi gende wa boyi sooka omulagireko bwereere kitegeeza bano banina mwami ava bweru bulijja neesonga nino kimunywera bawange nti bino tugenda kwawe mulimu abaana abaawe tenda bakufumbira kyali mukareshosho bakyadetinga ande weekend marriage genda ku lwokutaano nga weesabisa ekisooto kyo ate ekirimu kyakyo nti onywa bunywi nga anywa kacaayi kino omulenzi wone wakiraba takirinaako buzibu yosa omuga baby I'm taking my cup porridge kumbe gwe n'omwetegekera anaakiwulira tegedde so kikuyamba cleansing enseka abakazi abasinga bagamba grace nfunye obuzibu nga ngenda mu periods nnumwa cramps then n'okuzaala kuluddewokko because of family planning abakazi abaana abasinga babola bamira obuweka obwo ne bugira ne bubalemesa okukola ki okuzaala amangu tuko kugagala okuzaala mwana myaka 2 nga gamba nti omwana abuze at 20 sonya ku kisooto kigogola enseke then kiyamba omukazi alemedde mu periods mulimu omukazi alemera mu nsonga nga buli mwezi agenda mu like buli week agenda mu periods naye ng'ensonga ezajja lwa family planning bw'onywa ekisooto otebenkera mu mwezi gumu booteredde then mulimu n'omukyala agamba nti nze mmaze emyaka sigenda mu periods ate nga sinatuuka myaka gya menopause okitegeera ye mukazi akuze nga takyagenda mu nsonga naye mulimu omukazi ng'ali 30 tanatuuka myaka gya menopause naye nga periods zaabula agenze marayinze bayira kino ekintu kiwadde abasawo abava amalwaliro amanene sijja kwogerako naye nga bagamba grace abasawo bennyininyini ba doctors ba nurse nkibasuubuza that means nino ddagala nnyo buli mukyalo have to own a tin of kisooto kirungi nnyo nze bwe ntuuka okyogera so nosaakaala obulago guno omukebe ye big tin eno half kilo y'ekisooto kino omukazi aguze big tin eno todda ku dduuka kigenda kuyamba okutereera osereze ebirungi ofune permanent results siddamu kulaba ku dduuka mpozi nga tugenda kunyumyamu kungompa ku reviews kya mitwalo 10 then kano ka small tin bannaffe abatandika obutandisi so oyinaamu kasente kesa kitundu so yes it is affordable to anyone bw'oba toyinaamu kasente gamba baby we kenyini yakulya mugambe munange okay omwami oyo gowa keeki yo mugambe munengeyo kano katini olw'ensonga bwekinye bwe tikisa kitundu
kabe andi asobola okuwa ezo ssente n'okola kinoonya ekisolo n'omuseerereza Yasinga obwavu. otegedde andi ezo ssente ebintu ebyokubeera nti asanyuka abiteekamu ssente Kati kano kaki? ono bamuyita ono mugonza Kagonza ati. mulimu omukyala nga gamba Grace ebbanga lyonna nze nseereza mpoma ebirungi naye omusajja tampa kati kiringa ogambye nti andi tagaba naye andi omwana nga yamwesigedde kano kamugonza andi ajja kuwugukira eyo oba oliawo okeesiga ku mubiri ng'ogenda mitinga mwami wo okeesigako weesiga mu Facebook ne mu kifuba n'omugamba nti guno mugonza n'eddagala lya mukisa era mukadde gwenzeko products no by the way mukadde wange eddagala lino alimanya alitundidde emyaka 24 maama wo yes eddagala lino alitundidde ebbanga ddene awo kati kituufu byogera byonna bituufu okitegedde wakati omwami wo ekisooka akuwa ate ekyokubiri ne ba clients bakiweera obujulizi kati kali kamugonza nsigazaawo piisi emu ka mitwalo 5 nga bwokala mu butini bwako kabbeeyi n'okusinga kino ekisooto ka mitwalo 5 naye buli akakozesaako omwami akakozesa n'omukyala akakozesa tukolera mu mirimu tubuuka ebintu bingi ddagala liringa olina omuwala gw'okutaddemu ssente aganya osalawo keesiiga omugambe nti gwe mukubbiri nkwagala waka ajja kutidde sokoleke ng'omukyala akulidde ssente zo akuliridde ssente yo tasalawo muli bangi tagamba nti ono mwenna abaagala badingisa buli omwa mukudde zamukudde keeteekamu omugambe nti nze ande atale nkugambye weesiiga nga bw'olamiriza bw'oyogera kyoyagala nti gwe gundi nti gwe nakanwaji kanjogere kulyange nti gwe nakanwaji nze ande guno mugonza njagala oŋŋondererewo mpulirize essaawa zino olunaku lwaleero njagala ojje waka ate osalewo kuba kufumba ofumbe byoyagala byoyogererako gwe ande kiriyo katukirakane nnyo n'abagenda ku kyeyo omwana ow'obuwala mu bakadama bagenda bambi ensi eriso ivo genda n'akadagala kano babosi bakugonde ono mugonza agonza embeera yonna mwabali mu maduuka totunda fwana tusimbye laini y'ekisooto bedda andi oli wano olaba deriva zizunga buzunzi nveewaka nga nesize ku kisooto kugundi kamugonza kano keetaano kaggwawo lwa buwomi ddagala lyaffe lyawa kamu ke kasigaddewo mukwano mugenda kujjanga kawungezi andi naye akeesunze annange kaakati so tulinawo ne kano kamatama booster mulimu omwana agamba nti siina ttama kati andi onsekaki sokoleke kano nakanga keyeesiga ndabaga amatama ge manene kano si ka gundi si ka matama gano matama kigote ettama lino erya wansi ku front page ewa kaliga okay ku keeki y'omwana ow'obuwala keeki yaffe eyo kuba nze ngiyita cake because nothing is sweeter than cake naddala yange eriko icing sugar eyo no I'm just giving nti cake nze era icing sugar anti era yono icing sugar bwe tuyina kati keke kanoko okay tusoke kano matama booster wa mukyala agamba nti clit oba guyite guno omunankani guno mugutegedde bane saagala gwogera ku live ande clit ogitegedde kati eyambako mulimu omukazi nga talina clit eno nga teyavaayo wansi awo nga tewakola munankani guno bulungi nnyo nga teguliko gwasebengerera mulimu n'omukyala agamba nti sirina ttama wansi nga mukazi mutono nnyo wansi ettama ne giri nakiri kyoyogedde ganja clit clit gwe munankani ogwo ogwo gutegedde ogwo omusingi kakati matama booster ono kansonte kali wansi matama booster ono ayamba okujjayo omusingi ogwo bulungi mulimu omukazi nga guli munda ate nga gujjuka bwe guvaako essanyu ly'abakyala guli wansi so omusingi guno matama booster guyamba okuvayo ne gugejja ne gudda kungulu guti ne gukkinala because gulina okubeera kungulu nga si munene nnyo ate nga si mutono nnyo nga gulabika because essanyu ly'omukyala awo werikola ki werisibuka abasinga si bonna naye ng'ennamba esinga then matama booster ono tumwesigako kiro ng'ogenda kwebaka siiga wano wansi wano ku paati eno eya wano ennyama eno eya wano front page nene wansi eno otegedde siiga yeeno wansi mu balongo bonna oyagala bagejje mulimu omukazi nga wansi wano naha ne ku lubalaza bannange tusigako ennaku 5 oba omaze ofuna results tukesiga kiro ng'ogenda kwebaka
otegedde kazaawo ettama omukazi n'abanga alina ekibiifu kyekyo manyi waliwo abakazi abasikiriza Hey. ng'aggyeemu enva n'asigala anti kati twogere ku bulungi bw'omukazi wansi awo omukazi bwe bakwana ng'olabika bulungi definitely omwami oyo aba akoze eki aba asuubira ebintu bino wammanga mu ggwe aba ayagala ku mukazi ng'alina ku ttama omukazi ng'alina abalongo kyova abantu bateerawo karuumu kali wetukolera pulling eri gye bagira tukola pulling tulinawo pulling session room yaffe turevampinga gwe kennyini gwagira kyova nyambadde gloves zino mbadde nina client gwe nakakolako layini ebeerawo wano abakyala nkola ku bakyala bavunaanyizibwa ate nga pulingi sayizi eyina kubeera etya kuba nina kadamba gwe nawulira nti yalwala agenda mu ddwaliro abasawa tebabimanyi bajjayo yalaba bajjayo bwambi kikyayika ekimuluma kiikino kati obuwanvu bulina beera butya okay obuwanvu bulina kuba lugalo luno olwa wakati luno obuwanvu bulina okubeera naye abasinga tebalinayo yadde era nfuna nnyo baclient ngoli agamba Grace nze saakola pooling abamu babajajinga by the way kino kantikiliyalinge ndi so serious about this part eri so sensitive nnyo tulekerawo okujajinga abantu nti lwaki okola pooling mu bukulu lwaki mukola ogwo omulimu gwa pooling mulimu omuntu kacumbali nga teyakula na maama we mulimu omuntu nga maama yamuzaala maama we n'amuleka mu bulamu bw'ensi eno tafunye muntu amugayiriza ate nga mwana wa buwala tali omu nga bakuze nga bana teri ayamba ku munne ne bakula bwe batyo ne basenga bakati okula nasenga ng'akuwalana okitegeera n'okula n'ekitabu n'okula ne baganda bo so most of our clients benfuna bambi yeyembe olina gamba nasomera mu ssomero ly'abawala bokka naye nga tebatufaako olina gamba nakola n'ekitange nzekka kayali n'akola omwami n'abimubuuza kati bw'alaba nga alabe ku TikTok oba n'alaba ku YouTube n'alaba video ng'eno ajja kumanya ngende wa Grace tuwa service ennungi we value our clients era bw'ojja wano eno tukukwatako bulungi nnyo nga bw'okiwulira nti ofuna service ennungi tukola ennaku 5 ate nga bikola permanent results olunaku akeera wano eno otuwa obudde according to your busy schedule osoka nja kujja nga kumakya osobola okujja mu ttuntu ate nga nkola outdoor service ku client ayagadde special care osobola okugenda n'oba olimbalala okugamba nti nakano wagigirinnye ebbaasi ojja onkoleko kasatukanya obulungi so abakyala ngenze mba improvinga ku ekyo nti tukuyamba okuyoyota wansi awo n'oba ng'oli kutaratibu kuba obulungi bw'omukazi si face obulungi bw'omukazi buli munda kuba kakati nkubemu akafaananyi byonna byogedde oli omwana wabeera abirina ate mulungi okitegedde so we package that woman oyagala kirungi osanga omuwala nga mulungi n'ogamba kana ababbi keegombye aye n'omusanga munda nga abalongo be yabasika bulungi nnyo ng'ebbugumu mwe liri munda omukazi yenna onyuma obuguma gwe mugaso gw'abalongo abo ba twins oba ziyite enankani ezo kubuguma then n'okubeera kati kambuuze bino byonna bw'obeera obirina alabika bulungi omusajja ogwo asobola okulekawo era kati abasajja abo kati kamaboyeko ekintu okukola bino ebintu tekigamba nti kistopinga mami okwenda abasajja bo okwenda babanga baagala okuexploringa kunoonyereza asobola okuba n'abakazi nga bana n'aba ne Grace n'abalina omulala naye bw'atuuka n'agamba nti kati njagala good sex njagala muntu gwempulya nti kati ndina mukazi definitely ajja kudduka ewa Grace because she has it all Grace mukozi Grace mulungi Grace alabika bulungi Grace yakola wansi awo n'amagezi alina so togenda kukola pooling okole egundiyo naye nga amagezi toyina tomanyi how to make money still they will leave you so olina obyakapaningako byonna na musingi kubeera kiriya ng'olina ku nnyama omukazi yenna onyuma olina ku ki ku nyama kano bakaita supalubalula kayite stick on me kano kabasajja kabakazi tulina ino olubalula wammwe neno wabakazi kati no tumuyita muwoomya yasukka omayinza ekintu ekisukka ennyo kozi bangi balina products zino eno olinga ga straightener muwoomya nze ekintu kyange kiba kisusse erinya ndyongeramu nga olaba ekisooto ng'amanyi nti kisooto kyagenda ofuna kati nono supalubalula kano akantu omukazi akafunamu n'omusajja kwagenda obeera naye naakafunamu mbuuza butya omukazi abakazi abasinga gamba Grace ndwawo okuwulira omuntu wange obeera n'omukyala nga newomukwatako eno wansi talina kyawulira ng'obwagazi bwafa naddala abaana ennaku zino abatabo boolaba bagala nnyo ssente she ends up nga yeebase n'abasajja not because ayagadde wabula kuwagala funa ki sente katuwesa nga feelings tezikola ki tezikyaliwo ogenda tuuka kufuna nti omusajja Mr. Right nga walayi waffe omubiri ng'omusajja alinga alina togina kyo kyawulira kati olina okweddaabuluza ate nga kino kati kansooke nekuzeeko n'emabega numa omuntu agamba nti kacumbaali abakazi ababeefaako abeerungalunga babeera plastic babeera fake kino ekyo tikibaddewo ebbanga lyonna
kyensonga lwaki nti olaba omukazi waba amaze okuzaala ng'asimulukuse bamufumbira ebbakuli oba ekitamu kyakamunye ekifumufumu kikilinzinga enseka agogoke bulungi agogoke bulungi bwamala tandika okuteekayo ekimwankulata wansi ofunde ogende okudde wabbaawo kyova omukazi wamala okuzaala bamuzaako ewaabwe papa sino ntigaa nti bagenda mulera ku mwana wabula kumuvumbavumba addewo ng'omukyala so kyavadda okwefaako kyavadda si byagamba nti okwerunga that means nti bakuwubyewubye nedda omukazi eno olina okwefaako tagala agenda waka waabwe mbuno bajja kubba omusajja wange at the end of the day omusajja agenda kwetamwa kutegeera because whenever ne woba ozadde nga bakusaze busazi nga topushinze tosigala nga bw'obadde wabeerawo that change ebeerawo so kwerevampinga okwo okwefaako kyekikomyawo nodda mu bufumbo after like 3 months ng'oteredde bulungi ng'oggumidde nga n'omusajja akulaba nti oli mupya ng'oli nga tazaalangako okitegedde so yensonga lwaki abakazi asinga nti bibaddengawo okitegeera so kasitoma naye kansooke muleke sijja mukwatira ku live kakati kano tumaze emigaso gyako kano ka 35 naye kano nkugambye kakulanga mu bumya omukyala yenna atulaba kano kayongeza libido wansi kongeza obwagazi omulimu omukazi alwawo okukyamuka nga ne bw'omukwatako goti ande n'okwata ku mukyala nga talina kyavaamu n'ogayeba ne kammale galya okitegedde kati kana akantu kamakinga your pussy to be ready for sex era tukateeka nga bali dakiika 30 ng'ogenda mu sex kasito kateekayo nga zikyali ssaawa nga 2 oyinza okukubira x ng'omwami tannatuuka kakyamula babanga bakumya sigiri babanga bakumya emmotoka ng'owulira obuswandi owulira wansi wakujijira owulira wenna wakushemererera ogenda owulira nga wona like kamakinga your pussy to be ready for sex otegedde so omusajja tondo eddagala lyaffe lya habo liri kanyonyonyo ate nga munnange tolina didiibuuda because mukadde alirunga nnyo tusiigayo katono bwe kati ne kayo kakaleeta ebbugumu wansi eyo mwami alina okulyanga obuguma kazi mulekerawo okunnyuguga wansi eyo okwefaako bintu bya layisi nnyo kati abasajja abagiraagira omusajja yetasobola akakwatako n'akasiiga omukyala we olwa obukyala abaluwaawo anti kati olina laga bbaawo nti olina by'okozesa okitegedde era bire bintu bikola before sex mtu akusange nga wait stinga goti we unali akamwanyi toyiza ganti kakameke tewa nakamanyi mu maaso ga mukazi wange era okamaketerayo mu bakyalibo bwoba ofunya akalondo okagayizeeyo ku mulimu mukazi yalugwamu you get so naffe bano abakazi bwoba okozesa kino ekisolo kinywerewe mu budde bwo obweddembe oli ku mulimu nywamu kati nze mba naalaba bba wange leero kitandika ku makya nywamu ku makya bebi naazigwamu later okitegedde naye kati yakayikulisa asibye ku mulimu mwana asibye ku mulimu ng'ali bulala kumbe nsibye nnywa abenywake nga bwe nnywamuko ebintu omuntu ng'ali mbalala akola delivery abuukinga gwe nobimuweereza tebirimu na kubuukinga kasita agamba nti bampe full package because tulina full package yaffe full package nkuwa kati tulina full package emitwalo 24 nkuwa products 5 zino nkuwa ekisooto ne nkuterako akamumbwa kano baliraisa ogedde kamumbwa kano ka mukazi atamalanga kumulimu akazi atamala mulimu omukazi nga tamalanga kebbanga oli nga amaze emyaka gye nga 4 mu bufumbo naye nga tamalangako webale ekibuuzo ekyo kuba abakazi bonna bambuuza Grace okumala kyeki bamala batya omukazi yenna buli wobeera mu sex oba mu kikola n'omwami wo waliwo wootuuka n'owulya ng'omusajja alina wakutambudde n'omugamba bebi mpulya sikyabitegeera mpuliranga like amazzi agagala okujja because every woman feels that naye ebiseera ebisinga ogenda okumaliza kati jjuka musajja buli wamugamba baby I feel like coming ogenda okulaba ng'omusajja yongedde mu ngeri gy'akukwatamu obulungi awo omusajja afiirayo olabe nti okola ki nti omala naye ebiseera ebisinga due to the fact that olina amazzi matono amazzi ago tegakola ki tegafuluma n'omalira munda because you have less water era ogenda ova mu sex ngola the bed sheets are dry n'ogamba yiyi bannaye mpulidde nga njagala kumala ate obuliri bukalu that means omazzi ogayina kyovola bw'okiwulidde okitegeera koza okiwulira n'okyogera nga baby mpulira onzita like wawootuse that means you felt it but you have less water kati kana akamu batukanywera amazzi gabuguma kakuyamba okwongera kwa gamazzi g'olina amatono agalina ofuluma omale ne gafuluma n'oba koza abantu abasinga balowooza banyarwanda abasheshe bakola ki naawe akero atyenyi ojja kumala bw'onoonywa akamumba kano oshegedde gundi tukituume tutya eki guno omulamwa
buli muntu alina okumala nenawe kati bifuze bya oshegedde buli muntu weweefaako okumala bweweefaako ekintu teri kibatonda nti bano banyankole balina okumala nafa kati nze nange nakanwagi omala ne gundi buli omu n'amala okitegedde every woman ate buli mukazi lwomala obusungu bukendeera era omukazi yenna bw'amala sex ayinza n'omalako ewiiki nga tazzeemu kwegatta naye omukazi obutamala obwe bugenda bukendesa n'ogenda nekumakya n'okenda ng'oyagala sex because tewamazi kyova omusajja bw'amala kakala n'agweri ne yeebaka oggyeko abenda for cash oba for sente omukazi bw'amala obulungi asobola omalako wiiki nga tazzeemu of course osobola okumalako wiiki yo because okakkanye olaba kati kankuwa example gwe ng'omusajja bw'otuuka ku ntikko n'omala bulungi nnyo ogwa muka deep sleep ne weebakamu nakko naye omukazi atamaze oluva wati ku sex ng'adda ku whatsapp because abanga talina kye yakoze oshegedde ng'adda ku tiktok naye nga gw'ofuuta because gw'okakkanya ofunye ky'obadde okola ki naye tamaze wabula yakulimbye nti mmaze because ayagala kukola ki kunyiiza naye nga teyamaze abulamu kamumbwa kano okitegedde omukazi yenna bw'amala naye yeebaka n'afuluuta bakaita batya kaamazzi gakusammuka mazzi ga splashing kakola ku feelings n'okumala okay so full package yaffe y'emitwalo 24 ofuna big tin exotin half kilo tuyaka kamumbwa nenkutiyako no super lwala mwite muwomya nenkutiyako tightening ono omukazi onyuma nnyo okubanga oli mufunda togenda sereza ng'oli mugazi kano ke kafunza mu dakiika 5 oba oli bulala mu dakiika 5 wamaze okufunda ate kalina emigaso 3 eddagala yaffe nanga bwe nagambye nti lya habo era ddagala lya mazzi tufumba fumbi kagoba ekiswa ekibi mulimu omukazi nga bawonya ebitundu by'ekyama ng'omukazi wala yogenda mukola bwoti owulyenga oyagala mulyango ensinga otadde eno bwoti otegedde so tightening ono akuyamba ogoba akasu wansi eyo then akuyamba n'okuwa pusa emima nga munno ng'obubaka mubake sajja nyuma nnyo ng'omubaka bubasooti olina akagaziya twetaaga gaziya era okutinira ate ng'omusajja munene okugaziya okwo gwagaziya musajja gwe gwagaziya kozera ebiseera ebisinga ebigaziya abakazi kwebakana abasajja bali different sizes jukira abasajja buli mwalina ekikula kiki bingi buli mwagamba nti Grace Sizala nkosetaaga kufunza naye nga yebakana abasajja ab'enjawulo buli musajja akula bubwe kati abasajja abo buli webakana omusajja ali different from the other one gwoyina that means size egenda kwongerako oba okukola ki okukendeera kakati package yaffe ejirako products 5 bwezi tukuwa pulling oil ne tukuwa tightening ne tukuwa lubalula tukuwa kamumbwa n'ekisooto wano ku mitwalo gyo 24 ng'ofunako half kilo y'ekisooto then tulina package ya small tin eno eba ya mitwalo 17 products ziba 5 bw'oba yagadde kimu kimu esatu kitundu jjukira products zaffe zonna za habo tezina side effect ate nga zikola permanent results n'ekirala bw'ojja ku whatsapp yaffe tukuterako endagiriro engeri gy'okozesa products zino buli kimu ky'oguze nkunnyonnyola butya bw'okikozesa ofune omugaso mu byoba oguze bino whatsapp number eri kinga tunabagenda whatsapp era yekolo number yaffe eri 0758 59 18 kanjidemu 0758 wandiika 758 59 18 16 kakati awo okusangibwa tugenda bwogera mu maaso awo kakati obufumbo bw'abaana abawala obudde buno n'abasajja bukyankalana nnyo bewasala era enkya ne bawukana omuwala oyo ng'alwana okutebenkera mu maka byaba talina kusubwa nga tannaba kufuna musajja oyo byebiki oggyeko enkozesa era still mulimu omuntu agula products zino nagamba Grace byonna mbiguze mbifunye results nabanga azifunye nabanga asereza ne nagamba Grace nange kennyini mbula mulimu abawala nga bali ku nkola nkadde okitegeera abasajja bakuuwa nze nabagamba era mbeera nnyo ne mbagamba nti omukazi yenna bw'oba olina omuntu ogwoyagala making sure buli lwajja okukulaba oba omwami buli lwakomawo waka nga mugenda havinga ekikolwa ekyo beera mupya gy'ali beerayo n'ekipya abe nga yeesunga the new you every moment okitegeera bw'oba nga okyali nkuba nti okyali wamu yo still dating making sure nti boyfriend wange lwengenda omulaba there is something new for him to adventure alina kyagenda okulaba ekipya mu nze kyekikwesungisa omusajja bye bikuuma omusajja bedroom wise ng'ogyeko okubeera nti olina amagezi oli mukozi oli maama omulungi olina empisa naye n'ekisenge kikulu nnyo kikarenga oba like 50%. Mukazi ati amukasa musajja amufunaga oyo wange namufuna namala. Uwe yamala bakyogera nnyo tabe basinga obumenyeka emitima abo.
okimanyi nti abakazi abali so confident nti oyo musajja wange yasinga okutuka emitima because omusajja agenda kuleka wafuna ekinakano kitalina mpisa naye nga kyatereza ekisenge kozi olina nti bakyafu oba minisita omwami oyo oba mitobako naribani yagamba tayagala mukazi wagendeko na vulya mu kiyungu yagala tayagala mukazi wakole ku mulimu gwonna gwawaka yes omwana mukasambidde abenga kyakulya abenga like omusajja aba yagala buli lwajja gy'oli ng'oli mupya he wants explore so try to be active bedroom wise osanga omukazi nga ye yamanya ka style kamuntiza wembeera la mala mayini era banga amanyi bwakwata wano anga ayingidde try to be creative try to be innovative nyonyereza beera ngo try to do things olabe nti nkyuseemuko sajja jenga asubira kipya lero mutandikeko negwe oyagala bawo naku yaba kutandika buli naku machikwata nga Bible so tugende maaso so mulimu omukyala kyembagamye kubeera creative and innovative olwolumu bawo lero mutandikeko mu abakyala abafumbo mukyuseemu ku environment mukolera kagundi lero kakyuseemuko okitegeera like negwe nobeerawo nga mirembe na mirembe alamayina kyekyo okitegeera olina okubeera creative nga bebi lero nzika nkutandike tebuba buseegu omusajja Haruna yayimba wefuule malaya eri omuntu babyagala abasajja bagenda kunsupportinga ku kino babyagala Haruna yayimba wefuule malaya eri omuntu wo because bye batwala wabwera okunonya zimalaya abakazi mugaba malaya bye bakola kati ko wefuule malaya eri omusajjawo yambala ku skimpy outfits oli mu bedroom na bawo kye kikwambaza ddira oli mu bedroom na bawo yambala hijab oyambala lesu yambala ka night kabenga kasiba nikalinga tekasibira kagira talengera like that abere ku bunkenke oyo yatononera abantu oshegede nigwe wesabise osiye kitambala ku mutwe gujiza agendo wakula enjuki oshegera buyambadde bisokisi wansi mu bigere kati bannange omuntu akola atya bayire bitambala bebesiba uyambadde bonnet uyambadde bonnet uyambadde sokisi omusajja yaga kuwata ku bugere ozambaza sokisi bannange abakazi ebintu ebimu bane bitama abasajja tulekerawo okubeera so boring omusajja wo omwagala nga bw'omuyombera bw'omustalking amaanyi g'okozesa ng'onoonya abaani bakwanye mu ssimu g'oba okozesa mu kwefaako amaanyi g'okozesa omukyala ng'onoonya baani babawo bayogere nabo baani beyakubidde essimu baani bakwana baani bayogana ku whatsapp amaanyi ago g'oba okozesa mu kwefaako because bw'oneefaako yagenda okukunoonya teri kyeralikiza musajja gwe kacyumbaale nga mukazi yeefaako nga tanyega bbaawe kati nga bonda bwano anti sikubira ssimu sikubuuza wuliriruddawa yalina okunnoonya because annengera ku mukutu buli kaseera oli bulungi ate amanyi waba agenda kundaba nkisussa you spice up yourself mugule ku buntu bu night dress obulungi obusikiriza abasajja bwa mitwalo 3 n'ekitundu bwogenda ali mu town oshegedde gula ka night wonyedde ekisooto kugamba kusaba okulabenga asaba okulula ekirabo abenga asaba okulula ekirabo naye ogenda kunywa ekisooto yambala eddira kugamba like you not appetizing at all yambala ka night dress obenga nipples ziri kuli bweziti neringa mpiso otegedde yambala bane yambala ku kantu olina bawo mu room mwambale ku bugundi ku bugoyo obulungi obusikiriza yambala ku skimpy outfits ebipale byaseno manange nze abakazi bansobera ebiseera ebisinga ekikuuma omusajja kugwe kumusa ku pressure labika bulungi weefeeko kola sente yo beera nga wotuka mu bedroom ate oba bulala obanga azannya movie bibegomba mu movie bimuteere wali ku buliri omugambe kati nze gundi tegeza batwala obudde nga balaba ku bintu ebipya mubere creative mubere innovative nonyereza kulaba ku like yigo kuyiga genda ho ku Google nonyeze ku bintu ebyo koze oyinza okubeera nga goli kunkola nkaderi yakugwera ki mafia mukwano ngo ino okwala mpa emirabba kwezo sangibwawa tuli Makindye wano opposite Military Barracks ku Serena building tuli boduka mu Military Makindye togenda ku Pakalas togenda ku Papas yambuka bwambusi kaine soko on your right bagita Serena building ndi ku level 2 eduka liri number 3 tutunde mu main gate ya Military Barracks no bera mu Military Makindye buli mwabimanyi oba osobola okunkuba esimu ne nkulaba namba yaffe kanji badirawo mundi gumu kwesa ku WhatsApp ate ko tukwesa ku calls eri 0758 59
18 16 kakati ekibuuzo bagamba nti nno abakozesa nakyo hubs zino nti nno amazzi ge bafuna oluusi gaba si malungi. Ekyo nange nkiwulira abaclients bakimbuuza bwe mbeera ku TikTok okwo nga nkola live nti amazzi ago gaba gawunya abamu bagaguba musulo. Eddagala lino nga bwe nagambye nti mukadde aliteekateeka amaze emyaka 24. That means yenkana n'abantu abamu ku ffe ng'atunda eddagala lino. Ate ekyo kyatunda okuva ng'atandika nakati kyekimu kya producing essaawa zino. Baclients bange basobola okunjira banaba vidiyo eno nti omuntu yenna gwe nawasooka okuguza kino ekisooto nakati arecommending omuntu omulala. Nga bwe nagambye nti kigogola kicleansinga kigogolamu amazzi amakyafu g'oyina kigogola ensekezo era omukazi bwagula kino ekisooto afuka amazzi amakyafu negakola ki negafuluma bi-infection biki nebifuluma ki nebifuluma. Kati bw'otuukamu sex okusereza osereza clean water amazzi g'amayonjo because ekintu kino onya kinywe amazzi agakinga onoofuluma entuuyo zo ofuluma amazzi go gennyini si bino byaga nteekayo powder wansi teekayo ebiweke wansi nti ogambe nti bana ekinfulumamu nakiyingiza wansi onywa bunyinga bw'onywa ka porridge. That means it cleanses kituula mu bijokoma okukinywa gye kikoma okusumula omubiri gwo wali akatuli akavaamu amazzi ne keesumula n'olyoka olaba sama. Ensonga zezo basebole bannyabo